Inside Story Uganda, real source of political updates. Honorable Dr. Kefa Nkwaniriza ku y'Obwakabaka nate ekiro kino yoyo gwe mulaba. Njagala kwanjula Honorable John Kenry Charles the man, mubaka wa Parliament eyawummula wa Lubaga South, naye nga kati olwokaano yaluzeemu era ku bendera ya CP. Honorable muna Conservative Party sebo sanyiza okulaba ku Lubaga. Okyali president. Awawummula ku baka wa Parliament wa Lubaga South. Sanyiza okulaba ekiro kya leero. Entebe enkalu ya Kano Alan Kitanda, the Director of Strategic Communication mu ggye ly'eggwanga erya UPDF, ebyempuliziganya eby'ekikugu era nga yamyuka ssentebe w'ekibiina kya Wazalendo eky'amagye era ye ssentebe w'ebibiina bya SACCO mu ggwanga UKUSUK ajja kuba twegatta kantegeeza nti tali wala nnyo. Nnyina Honorable Charles Omushana munnamaaso ku ggwanga. Honorable naawe weebale kujja kiro kya leero nate. Katonda w'amaanyi, Katonda w'ekisa. Amiina. Honorable Dr. Kefa Munasingo batuludde okubaako wano. Nsaba olamuse ku bantu era tutandika okutunuulira President yasookeddewa mu musingo lowooza yabudde mubende nayingira singo n'akawenja anti era mubende eri singo naye mubende singo. Okay. Mbalamusizaako nnyo bannaffe abatulaba ku TV ya Ssaabasajja eno BBS Telefina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndi musanyufu okomawo nate mbadde ndudde tubadde bize kanayo kyani tubadde mu kanayo kyani naye embeera kati egenze edda mu nteeko era neesunga okutambula ne Telefina ebiseera ebigenda okuddirira. Alright, kati embeera ogiraba otya? Okusooka ettundutundu ya Buganda eryabava mu ngalo gw'omu ku babaka abatono ab'NRM abayitamu okusinza ku mwakatambula ne candidate ng'ayingidde Buganda obubonero bulaga ki? Olabye oli ng'ali mu Buganda mwami Kyagulanyi n'abalala bali mu Buganda compared to yours tewakalabako n'obutebenkevu embeera. How do you look at that? Okay. Okusinziira ku bintu nga bwe bitambula, okusookera ddala obululu tebunnaba kukubwa, tetunnaba kumanya kinaavaayo, naye mpulirayo abeesunga nti baamaze dda okuwangula. Naye tebunnaba kukubibwa, bujja kukubibwa tumanye ani awangudde wano mu Buganda. Ate era Omuganda agantu towakanira ebaagwa. Okusinziira ku districts tetuyinza gamba nti oba eno district ono yagiwangudde oba ono yagiwangudde, kubanga mu districts eziri mu urban area kati nga Kampala, Wakiso, Mukono, ate era nga zirimu n'abavubuka bangi. Ndozaawo wetuyinza okufuna okusoomoozebwamu. Naye mu districts ez'omu byalo kati ng'eyaffe eya Kiboga, Mubende n'ebitundu ebirala ebitali nnyo mu town ebintu birungi ddala, bituzaamu nnyo. Ki ekibaleetera okukaluubirwa mu bubuga ne mu town metropolitan Kampala n'ebirala? Mu bibuga waliwo abantu balina okulimbibwalimbibwa nti NRM tekutte bulungi bintu, NRM yereese ekizibu ky'ebbula ly'emirimu, NRM tefuddeyo nti ku bintu ebigenze nga byewanika emiwendo n'ebirala bwe bityo. Naye okusinziira ku ntambula ze tubadde tuyitamu, tugezezaako nnyo okugenda nga tunnyonnyola abantu ebintu nga bitambula. Naddala wano mu town abantu beefuula nti bintu babitegeera nnyo era babimanyi, kale bayinza obutakkiriza kunnyonnyolebwa. Naye mu bitundu ebirala gye tutuuse ng'aba Buganda ku Museveni, nga pulezidenti waffe gy'agenze, embeera ekyukidde ddala. Waliwo ng'ekimu ekituleetera okwenyumiriza ennyo. Mu 2021 tetwalina party structure. Tetwalina bantu bakakuyege ku byalo
tebaaliyo kuba tetwalina kulonda kati ebitundu ebimu byetwalowoozanga nti bannaffe gye bali naye nga abamu basenguka tebali active kati ebifo ebyo byonna byonna twabijuzizaamu kati bw'obalamu okubala okwangu mu Buganda tulina ebyalo nga 1,100,000 ku buli kyalo kakati tuli mu mobilization ey'abakakuyege tulinako abantu abatakka wansi wa 6 abatandikirwako kakati obululu bwe tutandikirako ku luli twafuna obululu 838 ku mulundi guno be tutandikirako nga bakakuyege abali mu kutunoonyeza obululu bali 7,000 musingane ku bululu mwafuna oli okay tetunasinga kuba bala nti bonna bajja kukulonda abakunoonyeza akalulu of course omuntu okunoonyeza akalulu okuvaayo n'aga nti ndi mu kunoonyeza akalulu mu buli ngeri abajja kulonda naye nga bagamba tobakanira ebaagwa kale awo we tutandikidde bw'otunuulira rallies za flaga bearer waffe pulezidenti kati nga bwe yabadde Kasambya abantu baayitiridde obungi bwe yabadde waffe ekibuga twabadde pulezidenti ye mwennyini yagambye nti abantu abali wano basukka 4,000 naye abantu ababadde ebweru ate babadde basingako abali munda abasirikale baatuuse n'okugamba nti ekisaawe kijjudde tolina wajja kubeera mubeere wabweru gye muli nga namba ng'eyitiridde nabo Kenya akusekeredde naye kati Honorable Dr. Kefa n'abakolayo kiboga nga bakwasa bendera a flag bearer okusooka olina bwovuganya nabo nina gwenvuganya naye owa NUP yeah. Alright babalanga okusomba abantu mubambaza t-shirt n'emitwalo ebiri gumugumu can you count on bosombye nowa transport nti abamuwagizi ow'amaanyi by the way abantu bebagamba nti tubasomba tubayambako buyambi ku transport we tuba tusoboledde tubakubiriza nti bagende omukolo gye gugenda pulezidenti wagenda okubeera oba laale wegenda okubeera naye ne wabaawo abamu abagamba nti bannaye mutuyambeko tufune engeri gye tuyinza okutuuka ku veni nga wala nnyo nga mulina obbasomba n'awamuwala kati era nze mu byange mu nteekateeka eyange abantu kyentera bagamba nti oke tetujja kusobola kubawa transport mwenna naye mwe abasobola okwetambuza mwetambuze naye abo ng'abakadde abatasobola abaliko obulemu ku mubiri abatasobola kutambula mangu awo tugamba nti oke katulabe amagezi ge tuyinza okusala naye ate era ekikwewuunyisa n'abalala basigalayo nga tetusobodde kubajjayo tetusobodde kubasalira magezi kubatwala ku laale gye bagenda so tuyinza kugamba nti onooteekawo entambula esomba abantu abasoba mu 4,000 okubatwala ku laale bajja olw'okwagala by the way n'ekirala era ekyewunyisiza abantu Kyankwanze Kasambya ne Kiboga enkuba yabadde etonnya naye abantu ne bajja mu bungi bwe batyo ate ne bagumirawo ne batavaawo kudduka nti enkuba ebatwala kati tetulina kubuusabuusa tugezezaako nnyo okulaba nti tukola ku bintu ebiruma abantu ebyenguudo amasannyalaze ebyamasomero ebyamalwaliro wadde tetunatuuka ku standard ya Bungereza oba standard y'amawanga agakulaakulanye naye tugenze mu maaso nnyo tugezezaako okutunuulira ebyembeera nga bweri infrastructure tugezezaako okutunuulira ebya security at least enkyukakyuka weeri amaanyi gye tusobola okulaga abantu mu byalo kakati ku kino kyoyogerako ekyobutebenkevu oli mumativu ebya security tuzze tulaba ebize bibeerawo era nabyogerako ne ku mikutu wano egitali gimu ng'erediyo ya Ssaabasajja ekireeta obutali butebenkevu okusookera ddala abantu abamu okulowooza nti bo bamaanyi nnyo mu kitundu kyabwe bwe bali ne batayagala balala kuyingira mu kitundu ekyo ne kireeta
nekitandika okuleeta okusoomoozebwa abasoomozeddwa nabo ne baddamu n'obukambwe. Tugambe kati nga ekyali ekiruhula twalaba aba NRM nga bo be basosokereza aba NUP nekivaamu okulwanagana then oluusi nekivaamu ne poliisi okuyingirawo okuba nti etawuluza enkaayana ezo naye kati ng'ebudaka okulwanagana kwali wakati wa NUP ndoza n'aba FDC baali ba FDC aba NUP basosonkereza aba FDC nabo ne baagala okuzaayo n'amaanyi bali ne babakuba ne batandika okulwanagana nendoza okusinga aba NUP be bakuba kuba n'abaali bazze baali batono ate ku be baasanga mu kitundu naye nga nze nga Keefa Kiwanuka nsaba Katonda tubeere n'akalulu akalungi akatali mu nkaayana gwe tuwangudde naye tube nga tumuwangudde mu bulambulukufu awatali nkaayana yonna nti bantiisizza bankubye emiggo genda maaso bakuumaddembe baalimu byetwogerako byebo baalimu kibooko eri mu kuvuga. Okay, nandisabye tubeere n'akalulu ak'emirembe buli omu akkirizibwa okwogera kuba bw'otowuliriza byoli byayogera onoosalawo otya ani asinga ku munne n'okkiriza omuntu omu okwogera. Webali for now Honorable Dr. Keefa Kiwanuka kangende wa veteran Honorable John Ken vampitewo mulabo otya gwina ne candidate kuba president how is he faring? Nga batunuulira nebyokutebenkevu gasinatuukeeyo njagala okutunuulira Dr. Keefa Sempangi nga emodo Dr. Keefa Kiwanuka Dr. Keefa Kiwanuka yes doctor nga a model of a disciplined politician ku side ya NRM as a model of discipline era kizibu nnyo si kyangu kumusanga mu bantu ba NRM kubanga obaawo olumu bwe tubeera mu debate nampagirira ddala nendowooza n'okulowooza nti bamugobe mu NRM naye nga spacinga issue ezo ekyo nga sinaba kituuka kibiina kya Conservative Party kyenkulembera kyetegese okukolimira NRM tusabe omutonzi agisuula ekigo wansi obutabeera fair. Conservative Party kyekimu ku bibiina ebisinze okuwangaala wano mu Uganda kyekiddirira DP ne UPC myaka 45 kyekimu ku ebyo abazuula abafawuninga gundi ekibiina ekigatta iPod kyekimu ku bibiina ebikakkamu ate ebiyisizza ebiteeso ebiyambye eggwanga lino okutebenkera singa emundu ya Lord's Resistance Army osanga oli awo ekyakekera singa sikyali kiteeso kya Kennedy kyamuzi mu palamenti y'omusanvu nga kiduumira NRM ne gavumenti okuteesa n'abayekera Juba kiteeso kyantwalira emyezi 8 nga kikyaganya okuyita naye finally ne kiyita ne tutandika dialogue eyo eyatutuusa ku somewhere. Naye neewuunya nnyo okulaba nti ekibiina kya Conservative Party nga kimaze okufuna ssente ntono ezakiweebwa palamenti wabaawo abaali baagala ozibba ate nga Electoral Commission tetuyitangako nti mukime ssente zammwe ate ng'emanyi abaali bakulira ekibiina kya Conservative Party ababbi abo tebakwatanga netugenda ne mu kooti netuwoza mulamuzi n'atugamba nti application agigobye naye n'abuzaawo ruling ne reference gitwandibadde tukozesa tu appeal kati emyaka 3 miramba tulajana eri owekitibwa Nabbanja eri owekitibwa Byabakama eri owekitibwa President Museveni batunulira butunulizi bwebati mulajana nga mwagala ki sente zaffe it is our right kubanga sizituweebwa government omuwa musolo yazituwanga yita mu parliament kubanga bwabanga waliwo fraud is an exception to the Public Finance and the Management Act. Right. So nkuba omulango oguli final. No, sente zatuweebwa nga tukyali parliament. Yes. So oli ku bbanja? Yes. I'm entitled to a banja okulifuna. Tontiisatiisa omushana. ayagala kufuna information. Okay. Nolwekyo waliwo intention egamba nti ndowooza
singa batuwa sente ezo oba zinatutwala mu ggulu simanyi na kumanya. Kale tugende Kalulu okutebenkevu ne vaawo mutwe wengeri gy'omulaba. Kalulu kano effujjo livaawo ani avunaanyizibwa. Kalulu kano neebaza nnyo pulezidenti wange presidential candidate waffe Elton Joseph Mabirizi bitundu byabaddemu gujjako ndowooza Ebunyole Yehoima gye batutawaanya balinga babadde batwaniriza bulungi wonna we tubadde tuyita. Yes. Ate era nange mu bitundu bye mbaddeko Nateete, Lubaga, Kabowa, Mutundwe, Ndeeba, Najja Nankumbitu, ebintu bibadde tebitambula bubi. Wabula ffe twewuunya ki ekintu kimu kye twewuunya abaaliwo mu 1980 omushanani wali ogobera history we gavumenti yali quasi military yali yaba military Muwanga nga yadumira nabali ba president abana Muwanga yatuko okulangirira nti wekanatanda nakola bwati na bwati ajja kutanga sente nabanga yayogereranga akabwa mu kifo ky'akabwayi yayogerera electoral commission Stephen Akabwa. Yes. Ekiragiro ekyayisiddwa naye yali chairperson, interim chairperson wa electoral commission mu kyenda something. Aliwa Stephen Akabwa. Ndese kyakulabira Okay. nabanga electoral commission chairman. All right. Neewunyiza nnyo okuwulira nga CDF wa Uganda namulabyeko ku screen nga akola declaration gwe kanaatanda nga maze okulonda ate n'abeeraawo kajja kumujjutuka netugamba nti is this a military government? Statement eyo nabadde ndowooza nti parliament yaffe tiyandikome kukidisikasinga kyokka babadde balina okuyisa resolution of parliament nga balabula omwami oyo obutayingira mu bintu byakika ekyo as if Uganda is a military state. Statement yemenya etteeka article 208 egambye etya aba military people sibalina kuwa biragiro mu civilian government mujja efaanana bwetyo. Yeah, this is a civilian bakirizibwa okubeera mu bya security mu Kalulu baleetebwa police. Police yandebadde eyogera ng'egamba for circumstances beyond control tuyinza okwalirizibwa okukozesa security forces nga military so sikulemberwa military as an original spokesperson. Was out of order. Was totally out of order. Magezi was also out of order. Era kyannaku nnyo afande Magezi okola statement efaanana bwetyo ate ne bateetonda ffe tubala nti okuva lwe baava eruweero ne batongozebwa mu democratic system basaana bategeere nti bali mu civilian government naye okuwulira statement ezifaanana bwe zityo ne zigenda unattended to structurally kuba okufuna full attention eya parliament. Dr. Kefa, you believe me, I hope you do. Wandibaddewo resolution eyisibwa parliament after that briefing nti a statement eyo eri regrettable era abagikoze basaani betondere eggwanga lino sitwagiwulidde. So where are we going? So nga gwe long serving legislator okulonda n'osigala ku polling station it is kiri okay. Both parliamentary elections act ne presidential elections act zigamba bumala okulonda oli waddembe okwesettululako kilomita gundi meters 2 as a freedom because teri kyama kikwekebwa. The vote is public and must be attended to publicly. Yes. Nolwekyo ekyokututiisatiisa mu scenario efaanana bwetyo is most unfortunate and we are not going to be scared right now. Ebyamaje sibitegeera nnyo naye police naye oyo nga tanaba kuyingirawo nga tanaba kuyingira anulira afaana amulabula nga tanaba kuyingirawo mukwano gange tolaba civilian linda kona tolaba ndi government civilian government nungi olina mukutiisatiisaawo kano mulamu negenda maaso wadaga mukwano go Kefa mpulidde ng'alambulula n'alambulula ebyo yalabyeko ne president we wa president waffe kuba naye wange naye bannange bwe mwogera nti NRM president Museveni ne Buganda okuzaawo mukwano gwe sikyo sikimwagala Buganda for Museveni are you serious? Mwani badde statement eyo mugitwala mpola mpola kubanga generally Buganda is not an enemy of the government. Naye ebikolwa ebimu ebikolebwa bye bisindika Buganda okukiika ensingo afande oliraba
batutandika okukiika ensingo. For example, I want to bring data as a debater. Manifesto eno yange ekiranja kino nge ku nkomerero yayo kuliko statement egamba nti nga 19 yafuluma nga 19 June this year. Manifesto yo kyenziramu President Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet bwe betondera Obuganda ekkololo ne betonda ndi bannange ebintu sebizibeerawo mutusonyiwe naye titwawulirayo ensonga ze bagamba naye twetonda lwa nsonga eno ng'ojjukira bulungi mu Bible manyi nti Dansani oli wa ddiini nnyo mu ngeri emu oba endala oli mukristaayo somewhere Yesu we yakerewa ng'ajja bamusuubira okudda abayigiriza be ne bakuuma obudde ne buziba yeetonda n'agamba naye kindwisizaayo kikino kaakati bw'osinziira ekkololo nga your excellence the fountain of honor n'ogamba naye neetondera Obuganda olw'ensobi zaffe zonna ze tukoze Obuganda lwotayogera kyeweetonderako we become suspicious twewuunya nze namuddamu ne mulaga yandibadde yeetonda lw'ensonga ze. Alright, komakawo Honorable John Ken Chabs. So n'olwekyo in conclusion kwekyo okujjako ng'amaze okutubuulira kyetondera bwe tuyinza okukonsideringa kyagamba oli mukatuliki nkulaba nnyo Lubaga. 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that that transparency is clear for all to see. Webale kuba ng'okyatambula naffe abakatwegatako tubaniriza eno BBS Telefinance Stephen Danstan busuulu akwagaliza benjagaliza mu studio amuvaamu mpitewo tuli ne Honorable Dr. Kefa Kiwanuka, Honorable John Ken Charles the man, Honorable Charles Omushana, era nga twegatiddwako Kano Alan Kitanda ono Director wa Strategic Communication mu ggye ly'eggwanga erya UPDF era nga yamyuka ssentebe w'ekibiina kya Wazalendo ate ssentebe wa UKSCO Uganda Cooperative Savings and Credit Union. Njagala kwaniriza olamuse kubatuwuliriza n'abatulaba. Bannayuganda abatulaba balamusizaako mwebalejja mukola era ntuuse wano nga basiniya batematema ensonga. Honorable Ken Charles the man. Thank you so much. Bannayuganda kimanyi nti bangi bali eyo batulaba era bye twogera sigamba nti fe abasinga obumanyi ennyo naye tugezaako okubeera nti naffe twongerako ku analysis eyaffe ng'abantu ate ng'omuntu kyasigaza Katonda kye yatuwa eddembe lyaffe okubeera nti bw'oba olowoozeza ekintu era oyinza okyogerako oba bw'oba olowoozeza ekimu oyinza oluusi n'obeera nga tukyogedde nako. So ekyo Katonda yakituwa nti tulowooza oluusi ebintu tubiraba n'oluusi ne tutabyogera, oluusi ne tubyogera, oluusi ne tukomentinga. Sigamba nti tukola analysis tuba tuli mu racing omuntu wagambye nti nze asinze. Analysis tebeera mu asinze yaani. It's just a system eyogamba nti ono ayogera n'oli n'akola analysis ye then abatutunulira n'abatuwuliza ne bajjamu ekyabwe. So bannayuganda mwebale nnyo, mwebale kubeera nti mubeera naffe ku television eno yaffe ey'omutindiro ennungi ey'obwakabaka. Kati afande mwebale kujja ne Honorable Ken waliwo yaweeza message kano kanka kusomera onamuddamu edda Sekide Romans yagambye Honorable Ken mufo kyokanga kangira ku TV lwaki tatwala Jeno Muhoozi mu kooti n'amuwaabira onomuddamu Romans agamba byayogera ku CDF. Council Lilian Kikoba naweeru kulamusizza mwebale kugoberera maaso ku ggwanga muvaamu mpitewo afande wagitata akalu security
amagise ani abayise kuba bali mpulira bulungi onagamba nti amagye galina kuyitibwa poliisi naye ate bitundu ebisinga mbalabayo looli ya mukaluka neriki looli yamagye njagala nkuzeeyo emabega abakulu bano ne honorable yaliyo mu constituent assembly batuula bulungi bagamba nti twagala okubaga etteeka erigenda okutuyamba okubeera nti tutambuza Uganda. Kakati bwe tuva mu 1993 95 ne tufulumya constitution nti ebintu byonna bye tukola kati biri mu constitution nti bw'otunuulira article gy'obadde oyogerako 208 ne 209 1995 constitution ziramula bulungi UPDF ejja kubeerawo ng'eggye ly'eggwanga Uganda People's Defence Forces eggye ery'abantu kubanga bwe tuba tulikulutinga tujja abantu bano officers n'abasirikale tubajja mu mmwe bantu ba bulijjo era recruitment bweba etuuse nga lugamba nti banaye tuleeta abaana baffe abasomye bayingire ki naye mumatu ekyensuso nti wetutuuka bamaze okutraininga batandika okugamba nti agamagye geeri naye ate nga wano mu kusooka abazadde be baleeta ki abaana so mu kawayiro ketwogeddeko 208 ne 209 tulambikibwa bulungi UPDF ejja kubeeranga eggye ly'eggwanga era lijja kwetabanga mu bintu lijja kubeeranga likolagana ne zetwandise civilian authority okubeera nti tulungamya eggwanga n'okutereza eggwanga security gye twogerako ye foundation y'ebintu byonna ekyo tekirinaako debate nti bwe tuba twogera mu bintu byonna security is the foundation ne security erinamu components za mirundi ng'ebiri mulimu defense muli ne internal security nti byombi biba at par ajja gamba nti ensi erina what we call basic peace of course muyinza okubeera mu contradictions ezimu katugambe nga bano abaana abanyakula obusimu ababba ente that is part of internal security naye singa okola aggregate the total sum eyensi okubeera nti ensi eyo buli muntu agyenyumirizaamu the defense ne internal security birina okuba nga bitambula wamu birina okuba nga bitambulira wamu there is no debate ne bwogenda mu nsi zitwetoolodde ne bwogenda mu nsi zitwagala okubeera every time nga tuzirifaringa two those two are very key nti election bweba egenda okubeerawo nga kati nga bwe tulina kati election watera okubeerawo gye tuyita contradiction in one over the other first tulina internal forces tubeera ne internal forces nga kati boolaba bannaffe nti buli muntu awaayo manifesto tulina ba presidential candidate 8 buli muntu alina manifesto ye now out of that ne tufuna abantu of course abawagizi ne bajja abamu balina freedom yaabwe nga bwe kirambikibwa mu constitution article 1 ne article 2 naye tulinamu ze twandiyise external forces gwe zotoyinza kulaba ng'omuntu wa bulijjo naye nga oziraba because ani aziraba gwe aziraba kakati security now katutundira security nti security eyinza okubanga tunanegamba omuntu ono bw'aba ali mu kalulu ng'avuga eggaali ye waliwo threat endala eyinza okuva ebweru naye ono kaseera ako aba amanyi nti engeri gy'alina eddembe n'avuga eggaali n'avuga bodaboda ye n'agenda ku lwale n'akomawo nti tewali threat UPDF ekugamba no waliwo both internal and external threats kati external threats tezikuinforminga nti sebo nzija mu Uganda tuli mu global terrorism tekuwoninga tumanya lwe genda kuhitinga kakati security kirina okukola both defense ne security forces katwogera ku UPDF now mu Ugandan's case Uganda UPDF Uganda police Uganda prisons ne intelligence services zirina okukola
that intersection eyokubeera nti Uganda both inside and outside tulina stability. Nti singa oba tetubitunulidde nolowooza nti ogenda concentrating only on the internal threats, the external threat may overweight you. So UPDF yo mu posture yayo ebeera prepared for both. Kati oluusi tuyinza ogamba nti okay, tugende tubeere ku nga bwe nkusanze ng'ogamba nti tubeerewo, naye omukulu akugambye polling station. Yes, omukulu akugambye CDF akugambye naye ekizibu nti omanye edda bagambanga nti abasiru kale abasiru kale naye ekintu ekyo nga abantu ndowooza balowooza nti mubutuufu abasirikale oluusi tebalinamu that element y'okwanalizing ebintu nga balowooza nti ebintu byaffe tubitwala vagala, naye system eno kyetwebazaako president of course ne leadership y'amagye sirikali musiru anti kyegamba bavuma of course bagiramu sirikale instead of sirikali. Yes, instead of sirikali means this a nation, The country. A country is a geographical, then a nation is both physical and the people. Now singa oba otunuulidde nti Uganda okubeerawo okusurvivinga, first of all mulina okimanya nti tulina what we call an endemic gye twandiyisenga a natural barrier. Tuli landlocked, twetolodde ensi nga 5 naye tumanya threat ejja kuvaawa. Oluusi n'ensi zino ziyinza okuba nga they are not a threat ku Uganda, naye omulala n'abeera nti an enemy can use that country n'abeera nga infiltratinga mu Uganda. So to avoid all this, by the time olabira CDF ng'avuddeyo okwogera ku kintu tokitwala for granted, kubanga omu ku report says zetufuna zigenda direct ku bakama baffe abo era ne bawa guidance nti singa obeera ogamba nti CDF byayogedde tebiri makulu, naye nga wamuwa role ey'okuplayinga mu constitution wamuwa role ey'okuplayinga naye kakati wano bituuka nga agambye awadde guidance ng'ogamba nti tekyetaagisa. Kati noweebuuza budde ki bwe yandivuddeyo okukola guidance? Guidance eyinza okuba contradictinga Presidential Elections Act. No, te contradicting. Meters osobola kubaawo ne ku meters bwe ziti yagamba tolina kubaawo londo dde waka. Taata wange kankubuuze. Tulina ebiri written. John Ken. Olira tulina ekintu ekiri written. Ne tubeera n'ekintu ekiri practical. Nti by the time wakugambira kubanga provision za constitution omukulu zagenda okwogerako zigamba nti 20 meters. Okay? Naye custodian wa intelligence reports akugambye nti by the time bw'omala okulonda you go home. Reason being wabeerawo ze tuyita anticipated threats. Nti singa muna Uganda out of ekino ekintu CDF kyayogerako, singa muna Uganda akeera kumaja n'atandika okwegunga, ensi negenda in unwanted confusion. Ekibuuzo kijja ku amagye gaaliwo ne police okwaavoidinga this scenario. Naye nga gwe wali ogamba nti tubeerewo mita mmeka 2 okusinziira ku kiri ekikoze eki ekiwandikiddwa. Kankubuuze bw'obeera n'abaana b'ewaka ng'oyagala obbagunjula nebagamba nti bannaayo ffenna tuli bakristaayo, naye okubagunjula obulungi nja kuleetanga muko omboko nkuwa jasi kyakulabirako ewaka. Kiba tekitegeeza nti toyagala bantu baana bo bakole ki babeere bulungi ewaka. You are trying okubamoldinga into responsible citizens. Now tugezaako okubuildinga nti an ideal environment
ey'omuntu gye yandibadde nti bw'amala okulonda akalulu bw'aba amaze okulonda omuntu gw'ayagala azeeyo ewaka waliwo ba polling agents ba candidates be balonda tulina ba external observers tulina ba internal observers tulina ba leaders from all sorts of position kakati ekintu kino kyogamba nti abantu bwe bamala okulonda bonna babeeraawo singa a threat comes net striking at once abantu bonna bali awo tujja blaming ani naye nga ate naawe wakigamba nti mulonde mubeerewo naawe olyovawo tolina control kw'abo abantu ojja kukola otya singa kibeera nga kiri mixed with an external threat nebeera nga eririyo ojja kukola otya ebibuuzo bino omukulu mba njagala nti bwe tuba tubyanalyzinga era nga tubyogera 202 500 0800 202 nabwogikwako kati bajja gikwata abaana ba General Henry Isoke ona bukyasa omushana nudde obutebenkevu mu kulonda na vaawo mutewo nga bwe yakatambulako bw'omulaba otya mukulu busulwa katonda amanyi katonda wakisa kakati Buganda as Buganda yeyetaga Museveni. Buganda needs Museveni. Buganda needs Museveni. It's not the other way around. Not Museveni needs Buganda. Justify your statement. Kwa Buganda ku Museveni. Bob, they are being diplomatic. But botunulira dynamics eziriko state engeri gye yimiride omusekere kyabadde agamba threats eziriwo. My view is Buganda needs Museveni. Kakati nekituleeta ebigambo bibiri tulabe engeri gye tubivunuula. Ekigambo what Buganda needs and what Buganda wants. Kyeyetaaga ne kyeyagala. Want is kwagala. Need is kyewetaaga. Yes. Kakati bode y'omwana yeetaaga oxygen. Omwana akimanya oba takimanya naye bode yeetaaga oxygen. But omwana ayagala okunywa soda. Oyo omwana bw'omugamba carbon dioxide eyamba soda okubaawo. Kakati oxygen ne carbon dioxide ojjamu ki? Omwana agamba I want a soda, therefore I want carbon dioxide. So the body ya Buganda yeetaaga Museveni, but kyeyagala is different. And the contradictions are the stability of the state. Kulaba nti state emaze emyaka 40 nga tegudde mu violence. I'm not talking about the stability of government. Yes. I'm talking about the stability of the state. One of the stability of the state abava order. Here state ya UNRA yobote yagwa amajene gagwao tetuchayina jere wayita UNRA. Eriamini Uganda army yagwa nevao kakati tuyina NRA UPDF. That is the state. Kati kuita process ejijjawo emaze emyaka 40 nga iri stable. Kati okubanga temaze emyaka 40 nga iri stable omuntu w'omugamba wano masengere wetwali because nabeerangawo nga tuli ku mambo bad. Siwe eri kati. So there is growth, there is development. Ekyatakiraba abayinde kyamu ku mutwe. Now ekikirese is stability. Why? Because ensimbi ziva wabwere ne zijja. There is movement of money. Nebusu wakati wofuna ku sente tojja kulowooza kuzitwala Zambia. Ugama waliwo obutebenkevu therefore kanzimbe wano ekizimbe. Kakati olwokuba nti sente zijja amawanga agali mu Uganda bakigabanyankole bakyabonna bakyoli bajja. So the population is big mu Buganda, enonya opportunity, enonya kubaawo. Right? Kakati okukola yeetaaga stability. And that stability Mukulu Museveni
agibawadde. So ne bobuuza bamuwanga Kivumbi abo baana bali mu opposition sente zonna ze bakoze bazimbyemu wano amahoteli mizigo baguza amataka because tebalowooza kudduka kugenda mu exile. Why? The state is stable. But aba South Sudan generals bagula amayumba muyenga. They are even buying here. Eritreans, Somalis, including by even Ethiopians. Kati bagula wana ebizimbe. Why? Because ewaabo balaba tekituli sure. Stability. It is stability. Ken Richards genda ite iwolu baga has changed. Maito kato kyatambula nnyo natera kutambulira ko nga ubufuna gyo ali obutiro kutambula kati bukyaliwo. So but that's what you need. Now kati your development ina contradictions. Ntinze Romshana kitange baba yaturekera eke mu yettaka oba eka nyanga tuli banna buli omu nafunako eka ewaffe Rukunjiri eka ng'egula miliyoni 2 naye wano nsobola okugulamu eka 5. So eri miliyoni 2 njitunda nenzija wano nengula eka eyo mu kyalo Luweero ba eka 5 nensenga ne famire yange. And one obubwabwe gegali amaanyi ga Buganda was in diversity. Choyo na geregere wawu nakabara kaswa kati atenze kati byonna mbiyina byonna ndimu ebyo byonna. That's why you say Muganda twali asobola kunyenya wano because ngwamu one of those ngwamu ezo 3. Now kati nze wano bwe mbanzimbyewo nga natunda Kabale nengula wano kaploti nenzimba. I need stability. Contradiction erinti ayatunda ye yagula mu boda kati nze ayantunde taka somewhere yazinywa ayina yazinywa mulaba yakuguza yanguza yazinywa ye is immediate need yali akola ki kuuta mwenge naguuta kati ono politician amugamba ekituleetedde ebizibu atuleetedde balw'omushana bano Museveni. But Museveni was not involved at all. I can tell you when nasoma naye is called Gweni. You can go and do research. Ainetaka yagule taka chegegwa. Yet ainene choma choli zina mutuze because eri naye waba tunda eri batunda eka 2 eri ngagenda gula eka 20 wano. Sente zabazi kumanga mpologoma because it is his life family yagisengudde. Bwatuka wano alima mukolo Museveni waba yogera ku models no bodos ayogera ko eka wati ayera ko agara bitegeere because it is his life but ruchamusebe mukwatako kati yena but I was using as an example. Okay. I was using as an example. Chobola ochabanje za iPod kati I will give you an example. You know Bukanga na byanyima and Guma Gumisereza ensimbi za bafunamu they bought a bus. Don't you remember? Ibabu gawo coaches but njagala ombulire ntoba oyina abaganda nkaaga MPs abafuna million 2 nabakola company because you get million 2 oyisemu nkaaga you would have formed a company of traders ngamo muleta amafuta. What these Somalis do mwagula mu second hand ambulances. You see, you are not a very serious group of people. Kati echo techetaga president kujja kugamba. But olabo oli guma I think a major what? Guma Gumisereza, Guma and the Babula bus. Bano was Land Cruiser, bali mumbaga, mawuledi bichi. Needs zao kana. Wanji? Needs zao kana. Is there not needs? I think geza okulaga because temuina existential threats. Waliwo balina existential threats zemanyi families ewaffe zali mu neighborhood zaggwawo. You can't trace even omuntu omubagwawo because of the economy, because of economic dynamics. Kakati politician ali mu opposition wana agamba ona yatunda ettaka n'agenda ku trading center oba byagaana oba yazinywa amugamba ekizibu kyo okujjawo olw'omushana wano tulina okujjawo Museveni. So what he wants, Buganda needs stability or no wants violence because there was an hanging for a chance in Lutinge. Yes. That's why you see when Chaguran says
tugende tumulumbe omulambo gwange mugumutwalire bwabanzise agulye bwaba tagulide mu mulye population nekuba mu ngalo. I was listening to Semakula Rutamaguzi ngayogera those words of said minga population ekuba mu ngalo because the bano babalaze ntoyo busulwana yali anabo chobara etakali yali gula. The only way out is tujewo Museveni tulimujjeko. You get? Now, so Buganda needs peace, needs stability, but the population, the population wants instability. Chora enonyono akola incitement. And so you have bring up so the question now is how do we resolve that contradiction? Evident development. Because ekibuga bwekikulakulana it will have a slum. There is no doubt about it. Ekibuga bwekikulakulana there will be unemployment. Abambaja kufuna emirimu abalala emirimo egana. Those contradictions are there. Emere erisa Kampala, this population teva mu Buganda. You know that. Most of it is Ankole, most of it is Teso, most of it is Tanzania and Aleva Kenya. You are not seeing politicians abawakanya Museveni wano nga bakunga abantu abokulima. Katikiro, yes, Mwanyiterimba, I agree, but erinya yachuka. Because the original name yali Kiboko. Why? Because bali baganja okulima nga bakube emboko. Za Kiboko. Nga bakube emboko. So you can see your history that this, but so eno population emanyiride nyo it is used kujegayirira. Banange tomugenda ku kirole kigenda kubocha ekirole kya mafuta chocha kyayo cyani batwalire nawo katagakola singa gabocha. Now let me go to codes ezireso kuyomba kwa Muhozi Kene Rugaba n'abalala imukuru Museveni esooka Kalonde bati barenga sala geresho barenga mecha echa Misiri bo baba mu Misiri ne bagenda mu desert ne bagamba Musa omugati kurache tudda yeri ne tuye mugati. How God resolved that yabase misota. So this population within the country today you obasa misota. That's how you resolve that debate. Misota ilisasi. Misota jiri wakati 12 buli musirikali kakati misota 12 buli musirikali kakati Kalonde kabareka 10 ekisembayo Kabanje anugo banje byabakama ngo bagamba byabakama tubana kugera kigamu byabakama iyo code it's a military code ataba kyogera ba civilian atkati atomunyiga nakubulira ani yakimuwadde. Kabanje is a military code. Uwanjani anugo wawoze ugenda kubanja otya court bayirifu court broker. Now eyokubiri sign yo is an umbrella. Wanda bado tambuza umbrella banange mulonde naye mulonde mwamvuli aba kitambuza batambuza flag because nayo code code kikubanga oli abavuga no si yeita strategic communication walwa ya mwataite eyo kakato ona abavuga agamba tetwagasagala byamwebyo nze njagala project Uganda so mutambulire ku bendere eno katerinde bendere endala because you know kutambula biri bendere endala ngo kulonda tekonna kati ono serikali ina bendera sorry tutacho uniform ojirabe eno erita ina yondala ina ya UPDF kakati ojja kulaba endala ngetambula neno tola zitambula biri kati ona atambuza eno ojja kulaba nga ate atambuza ndala okusinza ku intelligence ade kuampitide ki wabanga mayisiri mukugu kakati ekirala na bogamba population musigale ku polling station which is in the law. That's a right. Eteka likuwa right kubeerawo. Now but ono amaze kugambo na agenda okusigala ku polling station ntojja kuba n'omusirikale omu nga talina na mundu
Yes, tere fine kwaniriza tukyali buterevu ku mikutu gyaffe emigatta abantu tugoberere dakiika sikyalinayo nyingi nga 10 era buli omwe namuwa 2 ona bukyasa omushana yongerawo ezo zibenga ziwaddeyo n'abalala nja kubawa. Okay, kakati closing remarks tubadde kansembeyo ne rhetoric. Yes, rhetoric yenjogera oba enjogera eriwo. Enjogera eriwo njogera ya kufa. Violence is what? Mutabangu. Mutabangu is instability. The difference is almost the same. Violence wanu kubagana kutingana. But anyway is kufa. Kati mukulu muhoza agamba bonna gy'okulonda dayeka. How will you enforce it? Kasita bagana okudayo. Yes, agambe dayeka katoche enforcing oti. Nga tewabaddewo kavuyo. Batimadde nkulaga kawempe waliwo abakuba ebibokisi ne babyo bulu ne babuyuzayuza ne Tanzania badondoza wabulaba how they destroyed ballot boxes. So eyemu katosobola ate kugijemera because it's now an order of the army. Eyokubiri is Mukulu Museveni bale bamugambe toyina maje tusobola okulumba abaserikale bo nabagamba kye mwerabidde nti buli omu abaserikale amasasi 12 but he's saying amasasi versus riots so amaze okugamba nze ndulede kukuba so that is then nasembayo ne proverb gyawadde naye nali nagiwaako somewhere eyaza kufa erega sempango enumi ebulu webegenda kufa kasitola banga okuliga saizo komba kombazi omanye efudde kati question eri nti bana bachagola bakakomba kombazi emione because amaze okugikomba bagikombye batya okulagira abantu okusigala. You see, it's a huge achievement. Obo koze nnyo okwogeza Mukulu Museveni ne Mukulu Muhoozi ebigambo bye bayogedde. Don't think it's minor. Nti batuuse ku level. You see that operation. That operation tuwe kabya. Atokwise kwe kabya. That operation. One bobo akujawo crowd how they do those operations bobo akujawo crowd eyo it must be very swift. You know kuchikola mangu because nga wangambe oyo sayanga walo mulaba badagenda okubabya but anyway okay but the larger issue botunulire ekyo the camera is stable. Please Ruchamuzi camera ekwate ekifaananyi ekyo the video it is very stable. Nakuba kamera ajiraba naye tayagala kujirumba ate nga yet kawempe balumba kamera. Do you see that contradiction? Okay. Yeah. So ebintu byetaga mathematics ate Ken Ruchamuzi yatwala mathematics. Webali honorable Charles Omushana honorable Dr. Kefa dakika biro wena kyoyogera ku tebeke bunakalulu kakati kubya kalulu mukakutte bulungi abenare kansoka kutya CDA kyogeddwako nnyo naye nze engeri gye nakitegeeramu bannaffe ab'opposition bagamba bw'omala okulonda tovaawo akalulu kakuume then olw'oluvannyuma okabanje. Ngezaako okuteebereza polling station abantu bonna ababa balonze singa basigalawo. Polling station emu kuyinza okubeerako abantu abalonda nga 500. Singa abantu abo bonna basigalawo ate nezimu bazigatta kusanga nga waliwo polling stations nga nnya kumuluka nga bazigatta ate etteeka ligamba nti beera futi meters 2 okuva awakubirwa naye bannaffe ab'opposition ekyo tebakyogerako mukubiriza mukukunga abantu babeerewo nga bamaze okulonda babagamba nti musigaleewo. So mu buli ngeri walina okubeerawo response at least okulaba nti abantu abo bonna bakungibwa tebabeerawo. Ndowooza ekyo CDF ndowooza kye yali agezaako okwenkalaginga abantu bwe tumala okulonda nze nga candidate mbeerawo n'abantu abakuuma akalulu kange
seetaaga bantu balala bonna babe nga basigalawo okukuuma akalulu. Ndowooza kiyinza okuba nga kyava mu context yakyo ate ne kibaako engeri gye kigezebwamu oba oliawo n'okuleetaokkiriziganya n'ebya CDF mu ngeri emu oba endala tetwetaaga bantu bangi, tetwetaaga bantu bonna abamaze okulonda basigale ku polling station. Ate sibayinza okubaawo abatonotono ne babeera meters nga 2 etteeka nga weeragira nga bavudde wali awalondewa wennyini ba agent babe nga bakola ogwabwe. Waliwo kye nabadde njagadde okuddamu ekya Ken nti Buganda ku Museveni eri serious. Yes, tuli serious. Tubadde tutambula ba ministers ba Buganda bonna actually 16 bangi kubo tubadde tubalaba mu nkungaana zino ne ba MP ba Buganda bonna. Twasooka ne tutambula mu constituency zonna mu Buganda, then tutambula ne mu district. Tugezezaako nnyo okulaba nti tugenda ne ba ministers abo boogere ku by'ettaka kuba kyekizibu ekimu kyo kibadde nakyo ekyamaanyi mu Buganda, twogere ku mirembe, peace and security, twogere ne ku nkulaakulana endala, economic growth. Bintu bingi nnyo ebikoleddwa bannaffe ba ministers basobodde okutuyamba era kizizza nnyo kireese enjawulo y'amaanyi mu kalulu kaabo. Enjawulo mugiwulira muli. Kamalirize nzikiriza malirize na kino ekya wano byobadde otulaga ebyemiggo abasirikale okuba abantu emiggo kibooko. Of course kiri unfortunate era nga abakulembeze ffenna oba oli wa NRM oba oli wa opposition eza ffenna twandibadde tugivumirira. Ate njagala n'okubuulira abasirikale nti ekyo ffe ng'aba NRM wano mu Buganda kyonoona akalulu kaffe, kituleetera obukyayi obuteetaagisa kuba akalulu tugenda kawangula tewali kubuusabuusa kwonna, naye bw'oteekamu ebyo bisiga obukyayi. Kale nno nandibakubidde omulanga nti babeere bali fule abalungi, bwabaawo obutabanguko abantu bakwatibwe bulungi mu ngeri eteri yakubakanga, eteri yakubakuba miggo nga bwe tukirabaawo. Ndowooza akalulu ke tulimu tugezaako kuwangula ndowooza z'abantu. We are fighting for public opinion nti ffe tusaanidde. We are not fighting to show, we are not showing them that we have the strength. Musule bulungi wangaala ayisa abasajja. Amina b'ekibuga East batulabira. Honorable John Ken dakiika 2. Dansa ndi omuntu omu against 3 people nyongeramu akadakiika nsobole okumatiza abampuliriza n'abandaba. Soka kya byonna Dr. Kefa toli mutuufu bw'ogamba nti muyambye President Museveni. Mwekakatikako subject eyo mu Buganda ku Museveni. Timuyambye ne baminisita bayambye Museveni. Wekitiibwa President Museveni ne mukyala we baali good enough ne beetonda mu lwatu ekkololo ti Buganda mutusonyiwe. Naye tiyayogera tumusonyiwa kuki. Kyenjagala ategeere kaakati tu Buganda nti ekyali nyiivu. Buganda yeetaaga a regional government arrangement egisobozesa okugarantinga okubeerawo kwayo. Ebikiri mu constitution tekiri strong enough to sustain and guarantee the existence of the kingdom. Number 2, cause of instability evaawa mu Buganda, mu Uganda yonna. A cause of instability eva ku bad governance. Mukulu Romushana abadde ayogerera bweru wa information. Kubanga singa governance eba nkyamu, sente zonna ze tusasula misolo muzimalira ku insecurity. Security issue as if tewali birala bya kukola. Tweraliikirira, that is bad governance. Eno tubalaba mu increase in the cabinet, ba ministers 82, parliament 55, RDCs 6. That is bad governance. Singa ebadde good governance twandigabanye responsibility okuleeta security mu bitundu byaffe 16 nekitusobozesa okufisa ssente okussa eddagala mu malwaliro, okuimproving education ne road works. Nekisembayo kigamba wekiti nti omusirikale ono mukwano gwa njagala omupuutinga right. Waliwo kibayita separation of powers as articulated by Professor Montesquieu. Timukiyita ekyokuzanyiramu bwe muleka owekitiibwa muwoozi okwogera kyayagala. Do you know what repercussions are likely to happen?
lwe twamuleka n'ayogera nga bwe ayagala kitaawe wekitiibwa president yatuuka okwegayirira n'okwetondera amawanga g'ebweru ng'agawemudde ebigambo byagala kuleeta ntalo between Uganda and those nations. Njagala okutegeeza nti under the separation of powers poliisi yeyandibadde egamba nti olw'obwetaavu obungi tuyinza okwetaaga okukozesa amagye so si kulemberwa amagye nti ge ga-initiatinga statement eyo as if we are a military state. Wewale nnyo Honorable John Kenny Luchams the man Lubaga South Kano afande kubira ne security tukakase otuwire lwaki mukuba n'abantu abo bakoze eki nedda fe mwatu obuvunanyizibwa okuba kumboko nedda mwatu obuvunanyizibwa okukuma emirembe kubanga teri nsi wano gye twegiriranyaamu naye ogamba nti oba twegezaamu comparing ng'eri weak security wise ensi buli lwebeera nga erina security system nga eri robust n'ebyekulaakulana bibeera biki birungi naye buli lwe tubeera nga tuyugayuga nga tudde eno ne tubeera nga buli kiseera tuba tuvumirira institution eza security tujja kuba tetulina mulamwa gwe tukola so nze njagala kusaba bannayuganda nti bwe tuba tugenda mu kalulu kano first thing is that tubeere n'okuwuliziganya buli side ewulize waayo kubanga oyinza okwesanga nti abantu balowooza nti abasirikale bano oluusi bakola ebintu ebyo nga bekolera kyeyeronere naye wabeerawo communication kati nga jjo nalabye katakwi wabaddewo prior arrangements naye ne zibeera diverted kati omusirikale ng'agamba no twateeseza bwetu naye ngaoli agamba no so bwe tubanga twagala okutambula bulungi tubeere civilized ng'ensi ezimu bwe twagala ogamba nti gendako mu US gendako mwami Luchams atera nnyo okuyogera is a student of political science student wa Al-Mazrui nange Al-Mazrui ya metallic yes naye bwe tuba nti twagala okutereeza Uganda ffenna ba stakeholders oba musirikale politician beera ne katase of each other abasirikale bano betulaba baganda baffe era wagwawo akabenje konna abasirikale basooka kuki wanga bali trained okola 24/7 here and outside so bannayuganda mwenna mwebale kutusupportinga tubagamba nti 15 genda olonda akaluluko ddaye waka olindire ebivaamu okay afande nakukomyawo netwongera ensonga Secretary General wa NRM Rose Mayanja deputy angambye nkia candidate Museveni ali Lwengo nekyotera abakode mubeyo owali luda goyina presidential candidate balaza nga 21 wetiba mabilizi nange tujja kubeera Kasubi enamungona Kasubi wano ate ekisere kirala tukimale mu kitaka zone Busega ne ku katale akapya Amina finally biggest rally yafegenda kubeera Kibumbiro ku saa 10 Monday Honorable Dr. Kefa nkwebaza